Muguno omwaka. Wagwan. Nothing much, man. Chilero ngoli swagali fiki bulala. Yo, God bless. Kozi God bless chiba kitegeeza ki? Katonda akubeereremu. Emwe ba God bless mmwe. Emwe bana ssente ze mwantama. Oyo kyababa. Jabe podio. Nano onsanzwa njagala kubala mu bitabo byange wano ngenda suubula mu weekend. So saluni nga ndina basikula. Njagala genda kusuubula naye just mbadde njagala kusoka ku balancing amanye biviri ngenda suubula ki. Bw'atasoma account si balance sheet ogimanyi. Ate balance sheet nga business yolowooza yeetagisa. Nedda balancing. Omanya nti kati nsuubula ebiviri 30. Okitegeera? N'omanya nti kati kaheya spray. Sirika nkunnyonnyole kuba saluni siiyo. Wali ya balancing ssente. Ngakule 15. Nedda saluni bweba yiyo baba. Kati bwebiba bibyo bibalance. Nafisaako omutwalo. Wano wonjogera wo. Bwe wataba woka yatera kijogera ng'oyogera. Oli muto wange era olibeera Eva yanga. Mulimu Rolex omukwata olyeko mmanyi mwe bajja bulesi. Ekyo kinyini wange badde okikuba kikoledde. Badde naye olaba egundi eno tetambudde bulungi. Crochet waliwo bicrochet bye nasuubula ebipiisi 3 naye nakati nkulaga crochet oyo akyali. Onjiyiriza. Naye lyako katono eyo yengenda okulyako ku lunch. Lyako katono leka kuluma ng'afa. Onjiyiriza. Kasoko mbulira ononye ekyewange. Kubanga obadde ozze kulya obadde ozze kulya. Mbale size kulya. Ankweso niwe gwe mala. Kyenjagala kiki nagambako. Nkitegeera n'esoko lindeko mbala business kange mwana kasoke kati. Ngale kwanga mugira kumpa embwala abiri. Nina. Muna muteka mule kamulani. Muli mukamula ebadde tomanyi. Ngenda kusuubula bintu. Baba. Ate eri waggulu bakola gundi Rolex ya poko. Rolex yaki? Apoko. Mpa Rolex yange. Mpa Rolex yange tomanyira. No. Ngamba eri waggulu. Mpa genda oli eyo byoyogerera. Genda bakuwe byoyagala. Hello. Mukalwa. Simanyi nanga alabika kulumyemu oba yalina gye yalazi. Hello. Nze nkomyewo ku balance. Muko togenda kufa. Muko. Nase shokulaba. Mbalina katija mukama muko. Aluwa. Jasi kitabu nabadde nkyerabidde. Kati ntuuse eyo njagala ku balansinga mundabe. Manyi ngenda kusuubula enkya. Muko. Eradde muko. Eradde. Osibye otya muko. Ndi wano. Agamba atya. Saina tabu ali wano. Ali wano. Sis. Nyirira n'ekyo kunyirira kiteeke. Anyirira nange akunyiriza. Olaba sisibye enviiri naye nyirira kati olwo wennazi siba. Kati olwo ekirungi kya manyoko akola. Bannange. Sisi leo. Temuyomba kiki? Sirina kyenyombera. Sisi. Kilia. Gwagwan. Ngaba mulina ebintu ebyamakulu bye mukayanira. Muli ku Oyo angasistanga ndikagwanga mukunjoga. Ngankujoga kingoli ku Rolex na eriyako katono. Kati olowooza nze omwami wange mmutya. Era bwe njagala nje kujja. Kintu kya muno kyoliko ky'omwewe. Ali ku Rolex kyange tukaji. Ate nga gwe mukulu. Omugenyi gwe weewa olimba naawe. Omugenyi mugeyi. Naye mwanyoko munebalizeeko. Omukazi ono mpatikanyi. Apatikana akola achapa. Nze ngenda nesanga abakyala ababeerawo ng'atuula butuuzi naye omukyalo ono mukozi. Mukozi. Webale. Yatandika no ka bizinensi ng'akasaaga. Yagamba agenda kola saluni tugamba gwe naka saluni. Nze nange yaŋŋambako mba nkyamugamba nti leka linda ali. We namutiira kutandika n'antebeegi. Nze nno. Naye kati nina mubbi. Yaŋŋamba nti ngenda kutandika saluni namugamba nindamu kunoonyeza ssente ngenda okuddenkera nga yagitandise. Nga yagitandise. Kubanga ne luli nagula kano ka dryer nali nagulayo ka hand dryer akatono we katekakula kati ngenda kula. Wafunye neyo kuteekamu. Sinagifuna yo sente sinafuna capital yo naye ngenda kutandika. Ngenda kati kusooka ndeeteyo. Ompadde ekyokola muko. Mwanyoka mpadde ekyokola. Nali saagala akole. Naye kakati ntandika okukira muntu mugezigezi kati ngenda kukolera business ennene esinga.
ngenda kukolera ekiduuka ekinene otulo weyagale olemekera mu bino ate kadraya ate kati kano ate kali yes kyembuuza omutwala eri gyokola jogera omukolera mukolere mukolere ekikye omutwala mu spare yes anti neyanza neyanzege naye taata wange ekyo ekibizinesi kyoyagala okunkolera sikyagala musista nawe sikyagala mukwano totuukangayo anti labayo gwe totuukanga kiseka market sipeeya nkolera bizinesi ya miliyoni 25 oli ku eno ya miliyoni 1.5 eyo miliyoni 1 gyenjagala yeyange kuba gyenja okusobola akwe sirika ozibuka amaaso muko gyali sipeeya oyo musajja eduuka lye ndimanyi bwagamba nti agenda kukolera eriyo wali sipeya kungulire bwekima kuteekeremu nze njagala mbeere mu bizinesi kange kati nga bwe munsanze wano mwena munsanzewo nga mbalansinga nti nsobula biviri byange 3 nga mbyange tiwe mba nfunako kapito wa 15 nga wange so si buli obukadde bwe mugamba nze munnange ebyabasajja era ndikolera gwe oyinza okukikola ekiduuka kya supeya n'ontuuzaamu wuuyo sibimanyi nabbimanya kati nze nabalansinga nti abasajja baveeko asobola kutuuza mu kiduuka kya supeya n'akuwa obukadde bwo buubwo bw'ataddemu naye nga bwagala buli mwezi akubalansinge nzuuno ebitabo byange nze mbyebalira kati bwankolera ekibizinesi kye kitegeeza yagenda otandika obbala profiti zonna ezivaayo zize kubanga ekiduuka yaba kitandise naye bwengumira mu kasaaluuni kange kano nenkakuza mpola mpola fine goba bwokiraga esinsonga nga musaaluuni muno mwennyini mwali mwoyongedde kyemba nkola akwantatelenizo 10 nzikuwe zigende mu saaluuni bizinesi yange nze nagyetandikira nagitandika n'emitwalo 3 ogambe tolina dulayi eno entero olina bbiri nja kuzifuna nga bwe natandika n'ebiviiri nasuubula ebiviiri nali nsiba maama naamu nasandika n'ebiviiri ebya bisatu nembimusibisa nenfunako omukusaguze oganye ekiduuka kubanga tobitegeera bino bibyo nze ngenda kuwago weekolera anti ezo zompadde nze nkulaba wali mu maaso ewanayitawo ng'omwaka ojja ttandika nakuwa obukadde 5 wuuyo nsuubula kati kino otandika okumpeera amateeka ka bizinensi kange tonyongera nze kankozesa eyange ey'ekikazi nkulaakula nija tuukayo gye mwagala uludi ate otukanga tofunye sente zizino ngenda zikuwa nangira sigenda gwe maza gunkuzo zitwala eri nze wanga mukwano sisita mwagala bwoli bwentyo era ojja kulya nnyo ebyo ebikomanda ate sikyakyusa